mbaniriza abalungi mugamba mutya nti Mbeera Lawn Sport nga bulijjo mbaawo nnyo bingi ebigenda mu maaso mu ggwanga. His Excellency abatumidde nnyo gyali ebweru eyo ensonga azikwasaganya. Bambi waliwo omusirikale gwe tulina okusaasira banne yeetaaga otumuteeke mu ssaala. Mukama Katonda musonyiwe byonna ebyamusobako. Albert Ankunda ono omwami abadde musirikale wa SFC bagamba 10 terikyawoomu. Kiki kyoyiga mu information ya mwami Ankunda? Bagenda ewuwe ne bakola survey ne bamukwata bubi nnyo ne bamuteeka mu zidroni ne bamutwala ne bamutulugunya byansusso ne basula mu tawuni oba awo Nakasero mu ddwaliro. Bambi n'ayitirayo n'afa. Omwami ono abadde mpajiruwaga nnyo okulwanirira eddembe ly'abantu, okulwanirira eddembe lya Ssekinnoomu nga weewaawo omusirikale wa poliisi wa SFC. Tumanyi SFC kye kitongole ekisinga okuba eky'omutima omubi, eky'omutima ogutaagaliza abakubi abatulugunyi. Naye munnange mulimu abalina emitima emirungi, mulimu abantu abatunulira eddembe ly'obuntu nga eky'obugagga. Omwami ono yafudde. Kiki ky'omuyigako gwe musirikale gwali eyo wa SFC? Abantu banakwogerera bwogerezi bibi oba birungi, oba onoowulira a few moment later kiki kye bagenda okwogerako. Mwami Ankunda yonna gyali mu ggulu atulekedde ebbanja ku mutima, era bannanga amanyi famire ye ng'osobola ogisanga n'ogiwayo ne biba binusu 5 oba 10 oba 100 bambi giyambe. Omwana oyo omwana we mukwateko, famire gigumye, maama taata mwana bonna aba famire tongera okubaguma n'okubasaasira. Mwami Ankunda omuyigirako ki gwe musirikale gwe wa UPDF, gwe musirikale gwe gwakuuma, gwe bagamba genda okuba omuntu, genda otta omuntu, genda otulugunya omuntu, genda owamba omuntu. Kiki kyoyigira ku mwami Ankunde? Weewaawo abadde mukwano nnyo gwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abantu abamu fe abantu aba bulijjo nga bambi musajja olaba afaayo alwanirira eggwanga lye. Omanyi musirikale gwe bakusindika genda okwata omuntu, naye baganda bafe abo ababasindika abo bo bali bulungi goli bubi ogenda sigalawo wano. Abaana bo bino bali bisasulira, bino bali biraba, bino baligamba ne taata yali akola ki? Namwe abasirikale abasindika abantu okukwata abantu okubawamba mweddeko, mwekubeko mu kifuba, nammwe muli bazadde. Mwami Ankunda atulekedde ebbanja ddene nnyo nga bannayuganda, era ndowooza yeetaga kuwa mudaali, yeetaga kuwa statue mu kibuga. Abadde mpajiruwaga nnyo, 10 terikyawoomu. Twafiiriddwa nnyo omuntu mu ggwanga, era tubadde twetagana bendera ziwubirwe wakati mu mirongooti, kubanga mwami ono abadde mpajiruwaga nnyo okulwanirira eddembe ly'obuntu. So kiki kyoyigamu? Kiki kyoyigamu? Ate abasirikale abali eyo munda nga mulwana naffe eno ffe bakaddeyideyi, bambi mubeerereyo ddala, temuggyako kaliro, mulemezeemu. Olutalo tebalwana lunaku lumu, success tejja lunaku lumu, tulemezeemu. Ffe tumanyi mulimu abasirikale ab'emitima emirungi nga bali mu gavumenti eno, naye nga tebacunya bannansi, nga nabo ebintu babiraba. Va mwe bano abasiiga akazigo ererere yakoze ng'amakubo mabi, ebyenjigiriza bibi. So bannange byebyo nze mbaagala nnyo, oliwaddemu okubitwala oba okubireka, kubeera newe naabyogera newe naasirika ekibi kiba kibi. Terezaamu, toddamu kukwata abantu, toddamu kutta abantu. Abantu bayo bye baagala, tobawa ssente mbw ate bagende bakola kitu, ssente bagenda kaana bukaanyi. Ate mmwe aba federation mmwe mwegenderezi, bana abasajja tebabaagala. Ate mmwe bayimbi mbw ate babaweereza representative abakolera ekyatali muyimbi atabitegeera. Mmwe temusobola kwenoonyeza ba representative ba accountant ba auditor, musobola okubulwamu abayimbi we muteerwaneko bagenda ku industry bagenda ntandika ogitta. Kye baagala kulaba nga teri muyimbi n'omu ayina hiti, teri n'omu ayimba. Kintu kye baagala, mmwe muddaawo kabawe ssente mwetemeeteme. Onoowulira? Mbaagala nnyo, mweraba bbaayi.